ETV Uganda World XP yonna gye musinzira okuba nti mutulaba. Thank you so much for watching. Tugenda maaso yonna gye musinzira okutulaba n'okutuwuliriza mmwe mukyasinze. Thank you so much for watching. United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, Alain, Sharjah, thank you. South Africa, thank you so much. United States, thank you so much. Abe Canada, thank you so much. Europe, thank you so much for watching. Abali Oman, Kuwait, Qatar, Jordan, thank you. Saudi Arabia, baganda bange mwebale. Emikolo gituwuuba. Weekend eno ya mikolo. Abamu batuse n'okugamba nti omwaka guno gusigaddemu embaga emikolo ebiri. Omukolo gwa Rema oguliwo ku Lwokuna. Kitegedde? Ne Christmas. Mbungo omwaka guggwako. Awo embeera weyimiridde. Kati no wetwogerera. Kasukali bakongedde mu kwanjula kwa Rema na Makula. Bingi byeyongedde. Era nga wetwogerera. Engoye Rema zagenda okwambala mu kwanjula kwe ku lunaku Lwokuna. Nga yanjula Dr. Hamza Sebunya engoye zatuuse dda. Era nga abalabye ku ngoye zino bagamba zitemyanga muntu. Otunulako mu butuufu n'ogamba wekitegedde mbwa mmwe mukole ssente. Kubanga we munaakola ssente buli kimu kijja kubagondera mukole ssente mbwa mmwe. Era nga abagagga b'omu Kampala basonze ssente ezikunuukiriza eziyita mu bukadde 5 nga zino zonna zigenda kukozesebwa mu kwanjula kwa mwana muwala Rema na Makula nga yanjula mwana munne Dr. Hamza Sebunya. Omukolo guno gugenda kubeerawo ku lunaku Lwokuna. Zigenda kuba ennaku 14. Basemyekozo temuzungirayo. Security ya Uganda Police akakiiko akegesewe katugambye nti basemyekozo bonna batimu Lavuniga temuzungirayo. Kitegedde? Security ya Uganda Police temwejjusa kyonna nenga buli kimu kyawedde dda. Byonna ebyokwewunda byavudde Dubai na United States. Okitegeera? Kwegamba buli kimu. Abagenyi abakulu bonna batuuse dda. Abakungu okuva e Mengo ne Katikkiro kigambibwa nti yali wakubeerawo naye olw'emirimu emitongole tajja kusobola nenga ate asindise omubaka. Ebikongo okuva mu gavumenti abagagga bakwagalana bonna baweddeyo. Era ng'enteekateeka weyimiridde abokka abalina kaadi be bagenda okukkirizibwa okuyingira. Omukolo gugenda kubeera munda mu maka ag'ebbeeyi ddala. Era bano basirina kaadi simanyi biki teri kuzungira wali. Security ya Uganda Police. Security yaki ya Uganda Police tebagala basumbuyi. Buli kimu kyawedde dda. Enteekateeka zaawedde dda. Mugole yeetegese dda. Menye kindekeki. Buli kimu kiri taratibu. Twali tulowooza byakusaaga naye ng'ate olunaku mulindwa lutuuse. Abalabye ebifaananyi mwabirabye. The first introduction shower in Uganda. Mwana muwala Rema na Makula yagikoze. Basire Queen ne bagira okwetuga. Abakoledda zi introduction ne baagala okuddamu ate nabo bazikole. Anti omwana yaleese ekintu ekipya. Abalala ne bagamba abalala kati Basire Queen batandise n'okusaba zi dating shower. Mbuiko okumukwana mu dating ng'awo nawo mukolawo ka shower. Okitegedde? N'abo abatunulanga zimpa abaana abatunulanga Katonda batafaako nabo bagenda tandika bisaba.
naye bino mubireke byabalondemu. Bw'oba tofaanana nga Rema teweetantala, gumira gy'oli. Bino byabalondemu temujja kubisobola. Kale n'enteekateeka bwezityo bwe ziri. Lunaku lw'ebula ennaku 2 leero Mmande tusigaza Lwakubiri na Lwakusatu. Emikolo gituwuuba bannange, emikolo gituwuuba, emikolo giwuuba tiimu Rema. Nefe wano ku ETV Uganda tugenda kuba tukutuusaako omukolo nakugamba nga bwe gutambula, buli kimu nga bwe kitambula. Yadde ndi tiimu Kenzo naye nange Kenzo agira atulekamu, tujja muddira ng'omukolo guwedde, ng'okwanjula kuwedde, agira abeera gyali, obaddayo Colombia addeyo, agira awummuddemuko. Tujja kumuddira ng'omukolo guwedde. Muganda waffe Kenzo n'otusonyiwa naye katusooke tumalirize omukolo. Guliwo ku lunaku lwa 4. Tujja kuddira gwe waffe naye katusooke tumalirize omukolo guno ku lwokuna. Tujja kuddira muganda waffe si mu bubi, naye ogira obeera gy'oli. Oba oddayo mu State House ogira weebakako eyo, oba ogenda Colombia onyezeyo awaadi endala nga ne Rema wamaliriza okwanjula kwe. Tunaakuddira muganda wange, okitegeera. Ogira obeerabeerako eyo nga bwe tuli mu kwetala kati ate ffe nga ab'amawulire tunoonya kino na kiri, so kati obudde tetulina bulungi. Tugezaako naffe okunoonya engeri gye tunaayambalamu okulaba nti tetuswaza mukolo, okulaba nti omukolo naffe tweyongera okuguweesa ekitiibwa, okitegeera. So abantu abakungu bangi bagenda kujja, abagagga bangi kwebali. Olaba naffe aba ETV Uganda naffe kwetuli tugenda kubeerawo wali nga tukuweereza omukolo live. Buli kimu ekinaaba kigenda mu maaso tugenda kikuwa live, okitegeera. Buli kimu ogenda kubanga okiraba wano. Era gwe omupya nga tunaba ku subscribinga muganda wange, nyige peesa eryo, okitegeera. Click on the bell notification button. After clicking on the bell notification button, likinga, sharinga, lekawo comment. Oba oli tiimu Rema, oba oli tiimu Kenzo, kyonna kyoli. Yes, oba oli tiimu Amuza, kigambo kinimye gainako. Kigambo bakisomesa siriwo nali absent, naye ng'ekikulu kyekyo embaga ya Lwakuna buli kimu kyawedde dda. Boda ku side ya Amuza yetegese dda, okitegedde. Ekanzu zonna, ekanzu bagijje Turkey, ekoti bagijje Dubai, engato bagijje US. So buli kimu kiri talatibu muganda wange. Everything is on point. Era nga mwena abaana abeera wali enabbingo ennaku z'omwezi nga 14 ku lunaku lw'okuna mugenda kulaba ekibani kigwa n'amenvu. Introduction of the year. Akakiiko kagesi katugambye tugenda kulaba kye tutalabangako mu Uganda. Kitegedde. Nkyali tiimu Kenzo naye olina okukkiriza. Katusooke tumalirize omukolo gwa Rema guno. Ebya tiimu tujja biraba oluvannyuma. Katusooke tukole ku bye tulina okukola, nenge ekikulu kyekyo baganda bange. Omukolo gwengedde, ebitooke babisimbye okuva enabbingo ku kkubo paka okwanjula kugenda okubeera. Security ya Uganda Police, okitegedde, buli kimu kiri talatibu. Mujja kuwulira. So muganda waffe byebyo. Bwe nalaba ETV Uganda, we naatugoberera yonna gy'osinzira okutulaba, that's where we are ETV Uganda. Ffe tweyongera bagamba bugambi nti buli kimu tujja kukibawa. You understand? We're gonna be giving you everything that you need. Buli kimu kye weetaaga tugenda kubanga tukikuwa era nga tukikutuusaako wonna wooli. Just kalira bukalizi. We're gonna be giving you the introduction ceremony live. Okitegedde, twamaze doggula ebyuma, zi drone zatuuse dda ze tugenda okwesa ku guno omukolo faba ETV.
okiraba twabifunye kuva mu United States byatuuse buli kimu zi kamera mpya zetugenda okozesa ku mukolo guno twakazisabuukulula zikyawunya n'ennyonyi so gwe wenna yeetaaga okulaba omukolo guno just nyiga subscribe button obeereko ku mukutu ETV Uganda Wade XP katukomewo katuveeko mu bulango bw'abakama baffe naye nga tiimu Kenzo musoke mutusonyiwemu omukolo gugwe tujja kubaddira nga omukolo guwedde Wade XP omukolo guwedde